mu mawulire getulinawo kino tekiri fantastic ekiri mu Amerika kifumba sikisaanikire njagala okubategeeza nti Weasel Manizo akaaye alumye n'ogwengulu ensonga zongeredde ddala okulinnya enkandago anti ayagala kuva mu Amerika. Juliet Zawedde tulina sounds oba voice notes ezifulumye nga Weasel Manizo akaaba omulango ogw'enkalakalira nga yagamba akooye Amerika bw'abanga Dr. Joseph Kamiliyoni akyayagala okubeera mu Amerika yabeereyo wabula ye bamuzze ewaka. But do you know who Damulira is? Umumanyi Damulira tawatambulako naye mu ghetto to ghetto ku mulembe gwa Kayula kuyamba bavubuka okuvaayo. These people don't understand. Mukwata Damulira ni mutekaawo, Damulira ni mutekaawo, Damulira ni mutekaawo. Why do you abuse Damulira? Because Damulira is doing the right thing. Biro wulira bana bavubuka nga ina waino omuntu kubavuma, ne bavuma na Raiso, ne bavuma Damulira. Abo tegera butegezi nti abavubuka bano bennyini. Waliwo bakutte, waliwo banyonyezeza, waliwo bakutte ebintu byabwe banyonyezeza kati batambula bwe bati. Bagambye mbu nabo nti bagenda bakuba abajja. Okay, kakati kino kye ngamba afande Damulira. Era muzikano mukangambira afande Damulira. Bana bavubuka gye bongera okole fujjo name mwongeremu. Bavubuka ono bongera okole fujjo name mukwatemu. Munyweze. Eno security mujitwale ku standby class 1. But you cannot abuse everybody who is in the right responsibility. Mwagala Uganda efuke ghetto, mwagala Kampala efuke ghetto. Mwagala ku promoting obubi ku masimu ku bude ku street. How are we going to wake up in the morning Kampala muroza ntegenda kufuka yammwe? We don't care who you are. If we decided to make hooliganism, mwe temujja kulabika nze mbabulira. So don't make everybody think. Mwe muri wano mu internet mwe muroza ti Kampala mwene uli Uganda yone ulira mwe. Mwe TikTok muroza nte ulira mwe mwenna. Kamba buli temujja kola fujjo mu Kampala ndi abalikenga mutambula. Uganda Police, President Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi, Mukulu Damulira, strengthen your power. Amanyi gamwe muganyoze ku security. Tetusobola kuzaayo Kampala ku mirembe giri gya Wembley. We will not believe that and that will be no way. Ekyokubiri mmwe abali wana balowooza nti mumulumi mmwe kasimwe mubeera mu Uganda. There are millions of people who say Junior soko wulire bino njagala tobiwulire ate gwe Junior njagala obiwulire abantu bano balimo okulowooza nti bonna boka be babeera mu Uganda. No way. There are 46 million people inclusive them. Bonna tebali ku street, bonna tebali mulale. Kampala erina abantu miliyoni 6.3 mu 5 divisions ze Kampala, Kawempe, Bwayise, Lubaga, Kampala Central. Abantu abo nati bali kulala eyo. Why do you believe that few people can intimidate Ugandans? People, are you normal? Are you normal? Are you normal? You think tugenda gana nebitiso kisobi yabani? Naye mwe ne Bwayise, mulowooza nti mwe mugenda kutisa buli muntu. Museveni is going to die. Museveni is going to. Mwe mulowooza Uganda bagikola bwe batyo. Mwe mulowooza nti Uganda, Republic of Uganda was liberated in 1996 by Kidongo. Banongeyo. Mugende mudde musome dance MDD makerere. Na hivi nebyo bufuzi mubiveeko. We don't even care and I don't care. You are not the only Ugandans. Bobange nake baruma waluna bana Uganda baralina kuberuma. Na hivi nebyo kusaaga mwe bimusaaga. Mulemo kufuma abantu. Nimuvuga na Raiso, nimuvuma afande Damulira, nimuvuma President Museveni, nimuvuma Muhoozi. And you NRM people, what are you doing? Bana bavuka mubaga. Mubanonye ku byaro. Village to village. Mukono kwa mukono. Mwe. Temutu tisa. And we mean it. Nemu navuma. But I want to come here and say, stop intimidating Ugandans. Stop intimidating people of NRM. Waliwo yaja nagamba abenaremo. Kujja ko bulago. Gwe. Nga benaremo bavudeyo n'ebiso gwe. Ne bavayo ne bayonet. Ne bayiga omu ku mukono. Operation mukono ku mukono. Mwe musobola kusigala mwe. Musobola kwera mu Kampala mwe. Temutuletera busungu. We're just keeping law and order. I want to go home. I want to go fucking home. Pussy. I want to go home. Pussy. Amantwale waka silabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzi bako ndi wano nga ate sinyumirwanga mami umpereza ngendogoye. I don't like people in my house. Mami nange nyumba yange nagirekayo ewaka nkwagala nnyo. No, don't disrespect me. Mama ntwale waka sijja kukubira ade ne semo
sijja kukubira denese mu mami wange nkakoze kyensobola kyonna olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu Amerika ama mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu I'm even talking shit ekitegeera ama mukyala wange mukyala waffe ntwala ewaka ngende ewaka mukyala wange bagenda na munzibako onyumiza ogulidde bamuyitaani bwesheke muganda wange nomugulya engoye zakakaaga mukyala wange yeetaaga just akamotoka let me go home and hustle ntwala ewaka nkwagala nnyo mama Julie nze ondaba muganda wo mutabani wo nkwagala nnyo mama Julie naye nga nkooye wamma ntwale ewaka nga ewanzijayo kamenu aba yakyaliwo nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa wamma ntwale ewaka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandikodinga ntamidde nyumiddwamu it's just one night mama ntwale ewakamu mami wange nsaba ntwale ewaka kwagala nnyo nga bwe neyagala amanzi ewaka nze saabasaba kundeeta wano mutawani w'amanjo n'omulaba saabasaba najjako ne wano era nenzirayo eka because I found this place nice for me. Mama me okay, no. Oh, I'm sorry for whatever I did last night. It's just for one night. One night. Kwagala nnyo. Nsonyiwa amabenzi bye. Ndi mutabani wo. Kwagala nnyo. Mama. It's like I miss home, my love. I have to go. I love you.